No, they love you. Just nti kino kya. No, ati njagala nkulaga nti kwengumira. Who is this? Ogumira kuki? Ani oyo? Amukekera. Namukekera. Wansi. Yeno yennyini. Agamba ati. I will see you in January 20. When people fight us in this government, they do things to frustrate us. To junior wetamu. Okere ncho gambe waliwo abankubira mwene yopine manga. Wamaji ango interviewing President Robert Kyagulanyi Center. I told them bali bankoledde appointment interviewing Bob Wine. Jazz with Bobby. Je bagamba jazz with Bobby. No Ghana. I looked at these fools. Mwagala kunjochesa. Zesiva mwena alemu. Ebizibu byonna bye tulimu mwena alemu. Bwete na alemu bwebati. Ngumana byo. Kakati ejjo. Waliwo video ezitambula. Nga bangoba. ABSFC. Natekebwa. Ndabidde ebizibu mu pate eno gye bayita NRM. Junior ndabidde ebizibu mu pate gye bayita NRM. Wabadde okoze otya? Mwabaddewo. Wabadde okoze ki? Nze tatange yanyumisanga mafia politics nga ndowooza asaaga alimba. Now I'm now experimenting. You are victim of the mafia politics. Omusajja akalulu kano nga katandika. This election ndabidde bizibu mwenalem bampita mu State House. This election Major Emma Kuteesa. Okay. Ne tusisinkana State House controller Mchala Balicha is a very nice woman. Ne bansaba account yange ne bagiteeka mu State House. Nga nfuna $5,000 buli mwezi. Nyamuka kwa kulizo ke nabagamba. Sigenda mu Firudi. Firudi sigisobola lwaki ndi mulwadde. Okay. Nina bazita ba allergy. Okay. Omusana bwe gunkubako ennyo ndwala. Okay. Empewo weba nnyingi ndwala. Oh yeah. Nakulira mu bulamu obutali bwa kukaluukana. Buntu nyimirirawo ngweri nenzirika. Okay. Kati hajinza ewange. Nebaka nina okusula n'ebicupa bya Lukozedi obala ibena. Bino babo. Nga binneetoolodde ate nga binnyogoga. Okay. Lwaki ennyonta ennuma nnyo ekiro oba nabo obulwadde banga obanyera lwala sukaali simanyi. Sukaali olina okumucekinga either osale omubiri balingamba sukaali nze yagisobola kwebaka nga ekiro ennyonta ennuma nsula nnwa sukaali yayagala okulumba olina okusala ku bintu bya sukaali ebiwomerera kati bwengamba kati ngobagamba kati Firudi sijja gisobola ngogenda kukolera waggula nze nga ndi wa online kutuula wange kugamba bantu balonde president nenga ne ku campaign zinzijera mbadde mbeerako zemba nsobodde kale olala ezibeera ewala mutuufu nga weetaaga amafuta weetaaga ki kati kuyejjo nga chairman wa NRM Majambere nga nkubira nga ngamba Junior jangu my brother jangu nkwetaaga kwabambi yadde ategese nga nzija nga nyingira namukutuuka andaba embeera wanyosololaba embeera bulijjo banyaniriza bulungi abasirikale abamu bantunulirawe bengi neŋŋamba ate nnakoze eki ntuuka n'okuyingira obuyingizi nga nako kale ng'abamu bagamba ndowooza bamulekayo nga nyingira
kati simu ezikwata president baziwa stickers buli emu nga nyingira nga mbeera waawo tuzinya amazina ne ba sipiika zetu mubuuzizza gatu embeera we etambula wendi buli omwe ngamba wa boy junior ekyaddala abakulu b'enaale mu banjagala haji Kyala Rose Namayanja atwala NRM nga junior my son ndudde okuteerako akantu ng'akampa Speaker nga ngamba netaneta amongi into my son waka wizi ngampa omuntu to bring you I can't give you money in the public Oluseke luyingira if the day was going on well OSF singa janga ngamba mu bantu bonna alonze munze ngagamba ati okola ki wano oli muna mawulire ndaga siteekayo olaba eno essimu erina kava nabadde nzijako kava yange bwenti teyanninze ansindika nga nyenda nze agisireekana nga nyenda kyokka okutuuka ebweru awo nga nyenda nga bantegekedde abayaaye kati mission zabadde 3 kunkuba wabaddewo abayaaye ababadde balina okunkuba nga abaana abasasula omuyimba omukamera bazikoze eki era olaba omusilikale ono we yazze kamera olwedde zabadde zintunuddemu bandabise sirikale nakusena kati okufuluma ebweru nga bantegekedde guns bakube bannange nga bwe nazaalibwa n'omukisa mba ntambula full figure yeye NRM kati bakuteza amawulire omu SFC yali akola ne taata wange mu State House ye yaŋŋambye naŋŋamba junior sooko gye yemerera wano nze simanyi lwaki omusajja aŋŋamba yemerera wano olaba abavubuka balinze ggwe jangu tugende omusajja yamperekedde omuserikale mpaka bwe nafulumye kati abavubuka bajja bangoberera bagenda okulaba jjukira ffe amagye agaffe tebagakkiriza bagenda okulaba nga nnina ne baddayo wagenze n'owwo nagenze n'owange ne baddayo haje kyenkugamba kyeki ebyo byonna ffe ababadde mu NRM ebikono tubimanyi obutaagaliza ne kati lwaki oba olwanisa omwana omuto nga nze okutuuka ku ekyo forward nze tewali muntu agenda kunkola kintu anzije mu NRM na celebrating birthday yange waliko haji omuntu eyampa ssente ezaakola omukolo ogwo yali Jeno Muhoozi yes nagenda nambuya kati n'olwekyo bannange kambabuulire nsajja mu NRM mulwana ntalo nze siri mulwanyi ate sigenda va ku Kenzo era Kenzo omukubidde ne mugamba my brother kana nawalayo atakola interview nga ninga ayagala okukaaba umanye Kenzo ne Junior baba kaaba mangu ate nabadde nyina muza kati Kenzo atakuuka nze nakabyedde ate nawona nalabye Kenzo ng'anyiize umanyi Kenzo awaba anyiize obutungu buviira ddala kugumba Kenzo naye nga tabitegeera kati ekyanyiiziza Kenzo okuvaayo mu kamera eri kampu yamukubye omusumaali oguliwa sente tomanyi Kenzo yagamba
ba regional artist nabo bakole ki bali ku sente bayimbe twemba mugeze mu Western Uganda muleka bayimbi ba Western Uganda bakole ki bali ka sente eri group ne ganti tayagala bayimbi ba central bakole ki mbo bayimbe kati yo negena ate nefuna budget yani ya central kati tuli mu central pozi kati tuli mu central aina to kusasa pozi mu central aina okusasa zembo kozi nezinyoka ati yagamye tukoteka mu amanyi ne chiveri ne kitandika okugrading nange kakati nze bannange njagala kugamba bwenti olutale engeri bannyenero gye balwekwatiddemu haji ku byempiseemu nduvuddemu nze bintu bya bebekulu muleke yetwale nani era namaze amazima ga nategedde haji this mouse tojja malako namazima era bebe mwetondere ndo sijja tewali kyenayogedde kitali kituufu kwa timu yawulidde bubi negamba omusajja taata yamubeererawo yes ntekereza sana yonna teyali nayenze yes byonna mbikiriza naye yakantwalewa president emirundi emeka bebe anjagala ennyo simanyawo mukwano gwa taata wange ennyo nze lwaki tankwata nantwalewa president namugaa his excellence omwana ono lwaki anjagala nnyo nga mpaayo bomitwalo 10 nvumira ono lwaki ogwo mukwano ekyokubiri bwembanga bebe kyali wange lwaki akwata zi miliyoni 210 naziwa bali bye balaba kibyonna n'abawa bali bulungi nze owuwe ow'okukido nesigala nga neyaguza lujjo kyekikuluma ogwo mukwano kakati tubeere balambulukufu bw'oba ddala okkiriza nti junior ayagala nnyo bebe nga ttiimu ye bwe yagambye kwago mazima era babadde bakimanyi ntize bw'okwata ku bebe ekikopo nkikola ki ekikuba n'abeera nvuma abantu for how long kyogamba bebe kulu okuva tatanga emyaka 2 bwe yafa tasobola kunkwata nantwale wa president nga yasobola okutwalayo kusaasira buchaman lwaki bo bandeka nga bagenda ewamu 7 ne bajjayo obuwumbi nze ndi mulungi bagamba mulungi mmirimo mu kulya mubi let us be fair nange look at my side nawe wetaaga okulaba ku musayi wetaaga okulaba olabira kyaliwo full figure yuno nze let me tell you mu bantu bonna bennakalaba abo bonna abayimbi full figure ino omutima omulungi full figure lwe yawulira nti serial list yakubira wa sister Natasha era neyo list no full figure teyagikola ki teyagiriiko full figure n'agamba junior ino gendako ne bakwata Bukenya media ne bamuteekako yeye naitaliko ku macha full figure yankubira n'angamba junior jangu tugende ffenna bakutaddeko nemugamba amafulawa appetite yafudde no kibukamu ati sola genda wa president nga ndi munyivu okigera era our sister Natasha bwe yali atandika interview yagamba muzeeyi eri abantu bangi ababadde baagala okubeera wana abatakoze eki abatasobodde kubanga message yange yatuuka era president ababuuza junior aliwa tuvula batandika neki era our sister tukwebaza nti yalaba bambi obulumi bwaffe era n'alaba era balina kye bapanga ekiki ekirala ffeffe n'abeekumamu ogutaaka nabo bakole ki bagende bano bagamba mbu approach ate gye mwakozesa batagenda mbu teyali nnungi bali bagala tukole ki ogundi mwe mwandigireeseebwa mu deetandala mbu ate mwayo twandikoze tutya bo baali bagala tukole ki nkube ndabe ku kyabo sanga kisinga kyebaali bagala abagamba nti approach gye bakozesa mbi twandikozesezza eriwa
What was the quickest approach? You tell me. Oba mwandisirise. Tuli balagwe baddalu. Mwandisirise ne mwebuuza. So tuli bakasire. Bino byazze bitya. Nga tuli awo tuserese. So okuvaayo twogere ku bituluma. Abamu nno bagamba mbu tulina omutima omubi kubagenda. Ekyo nakyo kasooke kiri. Approach mbu twandisirise mbu ne tuddawo ne twebuuza. Let me tell you, there is nobody in this country who can come to me and tell me I will not talk about myself. Let me tell you, I have expressed myself to the highest authority in this country. Era nenvaayo ng'oluusi tetukkiriziganyiza. Let me give you an example. Mweze ku examples. Nina ebintu bye ŋŋaanya okukola nga bijja nga bya gavumenti ne tubikuba netuga ekyo si kituufu. Kamera zajja ze bali bagenda okuteeka ku nguudo mbu zetukuba ebipapula bya mitwalo 7 simanya miliyoni. I'm one of the people who stood up to fight that. It's entirely my right to talk about anything that hurts me. The method I use is none of your business. You see, ebintu byangu nnyo okwogera nga toli mu kintu ekyo. Eyo omuntu osuluga ati wafiirwa move on. Waliwo YouTube nga kati taata we yafa move on. Yabeera ayogera. So kati ebintu amagezi gakuweebwa munno nga si yagakola ki. There is nothing we did. Era our message reached to where we want it to reach. Bw'oba oyagala omuntu omwandikira WhatsApp message waliwo gw'okubira naye nga toyina WhatsApp ye mu ssimu ye. Waliwo gw'oteerako ka text message ak'essimu. Otegera, it is the agency you have. Okay? So aboogera ekyo nsonga nnaffe. NRM ekibiina ekyaffe twogera ku bituluma. Maama Kadaga yagenda mu Seeke. Didn't she talk? Era bade bavayo kayogedde awedde. I don't know abantu bayina this thing. Ugandans are timid. But yeah, munange ebyo byabanene tewali munene wano. Okay. Nosanga omuntu agenze mu ddwaliro temuli ddagala n'asirika. Ate munaiwe tunayogerako myawulu talk. Bakimanyi, they all of them know. Bamanyi nti gwoyogera. Oza lwaki banjagala? Because me, I said the truth. Be real. Me, I'm real. Sagena mwena alemo kwegula. Tata wange yali mwogezi. He was like me. Gwenja nyondage olulagala olutavaako sanja. Show me. Babaga mwino omutima omubi. Kati abamu ne baga tulina omutima omubi. Let me tell you. Okwogera ku bituluma tekitegeeza nti tulina omutima omubi era tetwagaliza. Abantu baleke kufuula victim ngate gwe victim. Okay? Yeah. Abagenda bayina ensonga zaabwe. Era biyamba era mwejjeko koko mutima nabala. Mwejjeko obutagaliza gwoyagaliza. Bebateeka ku listi lwaki temwakubirako ku bannammwe. Gwayagaliza nnyo. Nabeera bali bakukuta. Buli omwana agoba interest ze. Tulekerawo ogamba nti abantu we beeyogerako. Haji kiriawo kugera kuba kyangu ogenze Dubai. Nange ne ngamba kale sigafuna ntwale Dubai. Mbankuloga goleme genda. Kati kyekizibu kye tulina tudde mawulire. Bannaffe bayina emitima emibi. Lwaki beekubira amasimu? Awo balungi. Ffenna tulina emitima emibi somewhere. Ate ajo omuntu bw'omukyawanga mujjukireko ekirungi kye yakkolera. Nze aji nina abantu abankoze ebintu. Full figure ono omulaba badde nkyamukunyumiza. Full figure ye muntu awulira nti wano waliwo ssente bannange n'akuyita. Omanya abantu full figure bakoledde ebirungi.
omanyi ba YouTuber full figure be yatwala akalwa kawedde sete zali za Jedo Muhozi oli omulala ali mu internal affairs full figure yatwala bameka haji tusiimeko ekyokubiri twejjemu omutima gw'okuvuganya okibaiti waliwo omuntu gwe banditaddeko Bukenya media yangambye ekintu yatuse mu State House n'akaaba Bukenya media ne banguuza lwaki okaaba n'agamba ebbanga lyembadde ku nsi mbadde singiranga ko State House mpagidde gavumenti ey'Amini ey'Obot Junior nawe obijawe ebi anko Bukenya ku myaka kasitaba mge enter yatuse ku State House ku mulyango n'akuba omulanga yagambye awagidde gavumenti ey'Obot Obote 2 Amini bwe yawamba mu 7 nene ye nalemu yatandika mu 86 kibadde kigenda mu lumanyonga bonna ba president tali nnyo okusa era yanga Junior nzoba afunyemo basefunyemo nyeze ye yagenze era yanga akaluwe kaggwaddayo mu ngatoze his dream nedda nawe Okenya media chali his dream came true yakabye nga atuse nga takirabanga sajja baade bamulese toseka haji baade yankubira essimu ekiro ngamba Junior Bukenya media nge nkadiyidde mu bwavu nkadiye bubi naye afazali oyo no Bukenya ade akavaako lama n'agamba nti ye jjajjaawe yaliwo SFC kyokka nga mama we Bunga naye bwakola mu State House Lama yabyeyogeredde nagate bandi mulesi so buli omu yabadde n'ensonga ze buli omu abawe yagaye mu Nyankole munnaabwe naye engeri gye bati zesiranko mu Nyankole bwe batagala nga namugaye abaho gavumenti yo eba tekwagala olwo feyafe y'Abaganda bwerijja olikolaki Banyankole banne be bagana bawo kyamunyiziza abawo yayogedde olunyankole naye luhanga wanje kakati si fitina buli omu ayinawo bulumi ate bwobwe buli omu ayina eki kati gutugaa ti tetwabadde tetwagala gundi agende why so Bukenya ani amutaasa for figure yamutaasiza for figure yamutaasiza era bagenza baba ne covid bamukera ku macha yamuyambi for figure meeting olwagwa yalaba president one on one era ye ne bamuta namugamba nti yono Bukenya for figure yalaba president yekka yali actually agenze maruka za mukima makindi okay era for figure inanzimu naye naye Junior kati kyenkugamba nti Bukenya bike yagambo yakuba Obote 1 tebamutwala Obote 2 Bukenya yanyumiza nti we bawagira Obote 2 tewaliwo social media oba TikTok nenga ali mu UC wing eyabavubuka b'Obote mbukwamini yali mu Aro Brigade eyabakubi b'ekikopo ab'Obote mbwate bonga bakikubira ku kyalo mbungo kwata muzindaalo nabo tebamutwala mu State House naye no neno yabadde emusubye babadde musanyufu kati mune buli omu ayina why yomu wajja n'ayogera ayina ensonga yes tuleke abantu boogere let people talk ati deputy abantu bagamba timwe NRM mwajingira lwakwagala nnyo sente mugikolera lwa sente mubagagge 10 abali mu NRM mwende kati otugamba oti nayingira NRM lwakwagala kye mukwatako nga si kya sente buli kalimu ke NRM akayitawo ani akolera obwerere mu NRM mpayogo kuvawa bonna ani atasasulwa ani ataina facilitation mpayo ani n'abakungu ba gavumenti era abali ku NRM era amafuta bagabawa secretariat ina budget songa za sente otegera PRU ina otegera era ne waliyo ba TikTok bayo
abayimbi bayina Yeah. abamawulire muyina. Who is working for free? Then why are you blaming me that Junior 1M 2M that I'm being given najja kugagawala mwenane? Why? This money is for facilitation to buy data. Mbu mujikolereko One Love NRM. Mujikolereko ko ku One Love. My grandfather, the late Yohana Mirundi, was a support of the president. Okay. My late father worked in the State House for over 14 years. I am here, Tamale Mirundi Jr., the third in line. I'm supporting the ruling government. What else do you want me to do? So, Male kuzaala mwana wange era naye agiyingire. Some of us NRM tetwagiyingirira ku State Square. nenda ulidde mbu bakuwadde wagudde mu bintu wafunye ekifo mu State House. What was it? Kituufu si? They will talk, but time is coming. Mbwera ekikubya mbu wafunye ekifo. It might be true. You wait. It's just time, my brother. Nakyo kisoboka. Huh? I'm a threat. Abantu tebagala junior. No, every NRM supporter knows I've done a good job in this election. Period. Kati president bwasiima nampa ekifo. Don't I deserve it? I deserve it. Nasoma. I have the papers. Wabula weteekateeka. Yes, I have the papers. Wa TikTokers. I have the papers. Weesootinga ggwe. Era tewaliwo mulimu gwogera kupa mu ggwanga lino mu parliament egambe mbu tumugobye lwa bitabo. Gwe toliiko. Siriimu soma makiwa entry. Siringa bannaffe abategedde okusoma obukulu nti okusoma. Gwe. Two, I'm knowledgeable. I'm informed. Three, I know this government. Okitegeera manyi wano tokwatawo wano kwatawo kola bwoti. Okitegeera kati ebyo biruma bangi. Lwaki Junior gwe bawa appointment? Lwaki Junior gwe bakola bwe bati? Nenga sibawalana. Kati wabadde oyagala mugamba ki? Tubabalanga abaana bawaka. Museveni wabadde oyagala mugamba ki? Muzeeyi kyenabadde njagala osookera ddala omugamba ge malwaliro. Amalwaliro gaffe n'amasomero. School fees zifuuse ekizibu. Amasomero gaguddewo omuze ogw'okusaba abazadde fees ze batayina. Nosanga essomero nelikugamba miliyoni 3 za fees ne bakugattirako requirements za miliyoni endala 2 ze miliyoni ezo. Nze nali sibagiti school fees z'abaana za mitwalo 5 pay ejo. Nga material bajijja Dubai bane twasomako twasomako nega amasomero bannaye. Essomero nelituuka okutuma omuzadde langi kubanga bannyini masomero bakoze hardware bwe mubireeta we babizza. President ayimirire ng'omusajja ateekewo standard eya school fees banne wano temuyitawo bannange. Naye abaana b'eggwanga ne batuuka okuba nti tebasobola kusoma katuli mu January. Tuli mu kalulu business tewali. Naye amasomero go gakulaga nti ojja zireeta. Tukooye amasomero agakugamba nti banka siripu emala kuggwayo. Waliwo abatakwata bitundu. Abaana ne batuula naye ng'omuzadde alinawo ekitundu. Olinaga sikwata kitundu. Kwekaba okusoma kwafuuka business. Okusoma kulaga business. Mbu ne batandika simanya beginning of term. Abaana ne batuula. Naye nga mwana wattu ffe twasomera omuzadde kasita okusoma kwatandika bakwata bukwasi era ba RDC batambulanga mu bitundu edda. Ba MP bakusange ku mweso bakuludo obabuulira. Naye these days ekyamasomero bannange omuzadde n'akaaba n'agamba bannange mu manja kale ku bukadde obubiri mpaddeyo kamu kubanga akamu ako ate nno mama omala noziwa ne bagoba requirements.
ngo fizo zimazeyo omwana natukalinga bamukebera lwemo ziriwa nebikasebo bye bagala babiwandika era bwolete bitali bye byaddayo tetwaba tumasengenge olubagenze sibafamu zaabwe banyene esomero lina abana bameka kati ketubale bina abana bina kale at least bina abantu balese ebidondi bya sengenge 400 paint somero lyenkanawo bunene nga n'okubikozesa tebabikozesa ffe twatwalanga ezolimu mu masomero n'otukano saba teacher akuwe ku paper nakuba you will use only 4 papers nga mukambwe muzibu kubanga bazitunda nga walete empapula bitano rim tebamunga 500 mpulira waliwo mazina amasomero galina okiyosiki wabweru w'essomero ekyo obireeta babiteeka muli ekyokubiri bannyini masomero tubasabanga abazadde abaana baffe balwala muleko okumwana n'alwala n'atuuka okufa omwaka ogwedde abaana bafiiridde ku masomero kubanga balina busiikibwa omutali ddagala omwana w'abandi mulwadde ebirwadde abaana b'ennaku zino eno generation millennium x balina ebirwadde byotawulirangako otegera nze sigambye kati googo embeera tagenda kutandika ngenda kunyiza wano ogenda kutya just ebeera kati y'obudde ekoze eki era nze kasita enkuba ebeerawo nga tetonya mba mpulira bubi mba njagala etonye nga nambwa yayingirawo kwaye njasibuza gibajja bintu ebyo byokubakubawo nawulidde mbonambwa tava wange naye nawulidde ogamba mbu nambwa yabeera nnyo obaga kubba nnyumba yange manyi nambwa yalinga property master ajja kulaba kyapa wekiri my sister ayanyirira yava ku musajja waliwo wotokaji munsi nokkereza abawala muve ku basajja omusajja takulumya muntu abasajja bangi nene osanga omuwala akoze embulaavu omusajja nakuzalamu abaana basatu taleetangako na sukaali waabwe ebufumbo kyobwo mbugolumirwa omutima so kyabadde gwaje ekyokubiri kyadadde gyawobuza president Museveni ekyamasomero ogambye kibbe temuli budagala bategawo ntege tukwate sente za palisi modo sujiyu simanya myoga sujiyu biki tuzize ku mayunivasite wewali abaana abafuluma abetaga capital wewali abaana abafuluma bino byonna bopalisi kuwerese kuliyo siga biyina nti makerere mubitwale mu universities abafuluma abaana abafuluma mu bawendo kwa omwana afulume ne capital tagenda kusumbuwa yes nekakati okutte obitutte ku byalo ero nze sirabyeko babbinga ba LC1 anange ate Museveni yagaa tebivaako byLC1 mbu yabyongedde ekisanja tewali ssente bakwanye bakabandi ku byalo bajja kukubira LC1 ebyalo byonna bibakaaba gogamba mu bubbi bw'ettaka ogenda okusanga eyasayinira omubbi w'ettaka ku kyalo LC1 abakubya ebyapa ku byapa LC1 tabula idea yo nnungi capital bamuwa abafuluma ku university byebibuuzo ebyo byewadogeno muwa yes oba ebibuuzo byo babicekinze ku tiimu eriko chicken ne Sunny Styles byadde tebiyita byamagezi nnyo nayo tiimu yagenze tebiyita chicken yani yamtutte amwebaza olw'okuba olugalo mu magundi ate badde bamwebaza kiwaliira mu mugamba ate naye amanyi lwaki tebamwebaza bu video bw'obuseeko afulumizza bungi teyafuliwadde ddiimu era chicken tomukwatangako wamaanyi profesa omukombi ate nga mukambwe yatukiikiridde gurupu y'abaseegu naye badde balina ogikolaki so omunaga ati babatutterwa impact. That's not true. If we are to look for really people who have impact in this country, journalists, I could recommend you.
Okay. Singa za da kubalist haji. Wabandi badde nambe. Junior leka abantu beyagale leka ebintu bitambule bwe bito. Naye nga bannaye tweyanza nnyo Junior clearinze kyabadde mu katambi ke mwalabye alina ideas ennungi by the way ku education. Idea ya masomero. Mugirowoozeeko. Abagenda okunvuma n'abasawo Junior n'abasawo amalwaliro naga private gano gayina ekintu bannatolwazangako omuntu yatamanyikire abantu actually omala kulwaza ndowooza n'olyokutegeera ensonga ekiri mu malwaliro amalwaliro gano ekiriyo kika abantu bafiire eyo ab'embuto naye omuntu w'olubuto taba mulwadde mu mateeka aba afudde bufi. Amalwaliro gano aga private gabeera n'abantu abakugu ngaabo babiri naye nga abasigadde babeera ku duty gundi bano bayintaani kuba eno business abali mu kuyiga obuyizi kuba eno business ne bakolerako abantu experiment ne bafa kyekyo kiriyo dokita omukugu tabeerawo ku ddwaliro ali mulago kubanga naye omusasire no business yakatekawo ka business expensive bakugu abeerawo n'abakugu baabo nosanga abawala akuba empiso mmisiwa naye nga mu butuufu akufumita bufumisi naye tamanyi kyakkola ekyo kyebagamba n'oleeta omulwadde oba wa lubuto okujja okuzaala naye nga bamwetooloddeko babuzaabuza tumusale busazi asindike tumusale naye babayinga time bakubire oli abamu babikolera na kugundi na kusimu okitegeera kati kyekiriyo abantu ne bafa. Ministry ya Health mutunule mu kintu ekyo ne private hospitals zirina issues awo wennyini era amalwaliro nga gayingidde mu poliisi ennaku zino seba abantu bagendera ddala mu malwaliro ne babasayiningira police report nti wamukubye nga tonnamukuba ne bakuteekako agulivudi asaluti nga tonakola ki onamukuba bakuggyemu ssente kati poliisi zikwataganira ddala n'abamalwaliro ba ayi abo omuntu ajja n'agamba wayombye nefusakoziti ye genda wali ku ddwaliro likuteereko agulivudi asaluti kejangu wano kati fayiro etambule. So tusaba ebyo byonna bagende wa president mwanjuleeyo ensonga ezimu zibeerenga kiki saagenda ebintu ya State House ebyo basooka tuukirira nze ndowooza n'omwaka gwali tegunnaggwako nafuna essimu okuva mu State House ne baŋŋamba mbu nja kuba omu ku bagenda okuinterviewinga president. Lisiti no yali abantu abasoba nno mu 6. Teyabadde interview ya one-on-one. Teyabadde exclusive. No, it was an interview based on so many people. Naye nga omulamwa gwayo yali ekulibwa our sister Natasha. Okay. Njagala omulabi ategeere bulungi kubanga abantu Uganda engambo hiyase zibeera nyingi. So when I received that phone call and again nengule esuuti neneetegeka nagenda nombaninga amativi agamu so spaka TV eri ku bbaani yange era wedda bankubira kwabo balina bye baagala oyisaawo wemba mbeetagidde wemba mbeetagidde ngeri yanvuma tebajja naye bo kati balina ndowooza gwe bafunyeeko interview yanvuma bamale bagende bakole bazigatte ono muvubuka alooza ndi musiru. Okay. So these boys balo ffe tuli mu mawulire gano mwe tukulidde wagayiga kati bakuba bagatte olinga akuvuma gwojja bambi oyogerayo issues kuba eri waliwo gwe bafunye kati anti baga mu media mbu olina kuba ki olina kubeera gundi not biased kati bakagatte akoli katambule akoli katambulira mukako bagala kugatta kati bagala kungatta omugobye nabaninga maze
even if last year sirinya mu studio z'ama TV atasobola kuleeta kamera wange abireke era olugezigezi lwabwe ne bagamba nti ajja tukubira nogana nina YouTube yange siyagala kweguya bantu so wamakati wabateka ku band na banninga Spark TV otegera yes they have my band tenabera lifted tuli ku Natasha today ku Natasha so our sister nga the purpose of that engagement was to engage with people who are on TikTok because president yali ya meetings abamawulire the journalists ne bamusaba nettaka n'abawo ne bakola n'essako tewabiraba teekamu omusimu yo president 7 meets journalists in State House yo kugira kusachingira era na mwana wa Baba TV ye yasaba president ettaka last year nga kugenda kuggwako n'abawetaka abamule ne bakolera sako bakolerewo ekikutaka mbo baagala oba kuzimbako oba kitebe oba kola biki you research about that meeting and he has not met journalists once emirundi mingi president 7 yazaawa abamawulire sente kakati this time it was about engaging with social media brands mostly TikTok so nze kanneeyogereko nga nze so nga bankubira essimu nagenda okuddamu okuba amasimu ku Friday nga list ezze nga siriiko they never gave me reason why my name was removed. I made a video. There is nobody who can tell me, Junior, I have no right to talk about anything that hurts me. I have grown up in this world nkuze monseno nga people my emotions zibakolera when I cry there are people who use that to satisfy their ego hey yakabye okikede when I laugh there are people who tell me why is he laughing so I have grown up in a life whereby people think I'm a robot ndi roboti nze sewulira bubi bwenvayo neneeyogerako mba nina omusango gwenkoze mu videos ennakola neeyogerako nga nze the background of what made me to do the video I made era abantu ne bannena nnyo ne baŋŋamba Junior kati lwaki wakaabye saaka abanti sisobola kugenda mu State House saaka abanti sirinyanko mu State House saaka abanti sirabanko ku President 7 saaka abanti nali njagala sente but I felt that our party NRM does not reward loyalty okay there are people ku social media zegula abantu emitwalo 65 ku TikTok benina naye eriyo abatanjagala because mpagira NRM singa ndi mu bukadde bubiri they are that group abagamba okay Junior waba wagira NRM fete tugenda kukola ki Haji I have lost business ngo muntu ajja n'agamba nti business yange Junior yandigiranze bulungi newe NRM Haji these days ntambula na maje for protection. Why? I had a certain point of my life when I could move freely, but today stambula kiro I have security so nkulaga nti bwenvayo nengamba nti why did these people didn't prioritize me for all that but the list yakolebwa neyo ngabe erinnya lyo lyaliyo basoka kubira basoka kubira bichuka bityate already ngate bako I made investigations on my own. I don't know whether I'm wrong but waliwo omuyimbi waliwo olutalo olugenda maaso olwa Eddie Kenzo ne Bebe Cool. So I think there is one of them, of the two. Byambu. Yeah.
sagala kola conclusive evidence yes ku muntu nti mu lutalo luno bonna bantu bange bombi kampu zonna. Let me give you an example. When my father we alwala, the president sent Bebe Cool to bring money for his treatment. Yes. I'm thankful never nnyo Bebe Cool for whatever he did for my dad. Yes. And I have always remained loyal. To Bebe Cool. Nze waliwo circumstances ezizze ng'olaba Bebe Cool ayina ekintu kyaliko naye ng'olabira ddala kya kisiru. But noonoonye engeri gy'okikwatamu. Because Bebe Cool is not only my friend, but is a family friend. True. Era abantu kyabadde beewuunya. But the same applies to Kenzo. Ne Kenzo wekiri. Ekifaananyi tatange kye yasembayo kwekubya mu nseene era nva kubira Kenzo simukubidde wano. Mukubidde mpozi. Akimpe. Kyekyekubya n'eddi Kenzo. Kenzo yalaba my dad on Saturday. My dad yafa Monday. Era bajja ne mukyala we Nyamutoolo. Yes. The minister. Tatange yakola kyatakolanga kebbanga eri omwezi gumu yamala mu ddwaliro nga tatambula. Kolo yatambula. Era yejja yekka mu buliri. Okay. N'amugamba Kenzo onwanisizza entalo. Oluusi z'otantumye. Kitange n'aŋŋamba nti yagala nnyo Kenzo. Tatange yali tagenda mu bivvulu. Omuntu ayinza okumubuuza, but you always refer to my dad is my dad. You also have a right to refer to your father. So do you want to victimize me for talking about my late father? It's my right. Yes, that's your right. It's my right. And the things I'm talking about are for myself, not you. Which I have a right to do so. So, my father told me I should be with Kenzo. Era tatango yagendako mu kivvulu kimu kyokka obulamu bwe eky'omuyimbi yali Kenzo. So we had that. Kati olutalo we lutandika olwa Kenzo ne Bebe Cool, I felt bad because these are people I know one on one. I called Kenzo, he gave me a side. I called Bebe Cool, he gave me a side. And actually Bebe Cool sent me money. Nimpone ku sente Bebe. Kenzo gave me also money. As a friend. Kuneni bapa kuchi? As a mercenary, as a friend. No, as a friend. As a friend. Yeah, as a friend. Yenso kansirika. Ngambotofa agisira basaidi ya kuwagira. Kade kyaba kyankalanya kye nazuula. Mu bye nalaba. Biri ebintu bisatu. Ego. Hey. Bebe thinks Bebe Cool is Kenzo is an underdog. Bebe Cool tana appreciating anti Kenzo wa amani. Okay. It happens. Because Kenzo agenda focused nga Bebe yafuuka dda. Kati haji kitwale nti olina osigala ewaka. Osigala oyo nga yali akkolera. Tudde nga ye CEO ya company mwokola ki? Mwokola. Does it go well with you? No. Kati Bebe Cool teyalina buzibu ku Kenzo. Naye obuzibu bwavaawa the day Kenzo entered NRM. Bebe Cool thought Kenzo had come in his space. A space which gyakoleredde. Okay. Because Bebe Cool nga yatandise okukubuulira byafiiriddwa okuwagira NRM biyitirivu I swear. Yakubibwako obucupa, yavumibwa, yalaba banne ba Bobi Wine nga bagenda maaso. Let me tell you, money is not everything. Money is not everything. Ndabyeko ekyalo ekiremesezza abagagga okusenga ku kyalo. Era Abaganda bagamba nti gavumenti ekunoonya. Ekyalo ne kitakola ki? Ne kitakunoonya? Ne kitakunoonya.
yidebyeka abagagga nga yagala kugula ettaka naye abamulirwana ne bamulemesa. Nina ebyalo byemmanyi nga baagalako basiraamu baneiba baki bagamba oyo omukafiri lwaki omuguza wano. Ate era nina ebyalo byemmanyi nga kuliko bamukomba mudaali abakatoliki nga sibo balina n'ebibiina ku kyaki zaabwe beemanyi. You get what I'm saying? Yeah. That's the first point. Kenzo wa Yesu ga ebintu ebitandika okubasama. Yes, ebintu ebitandika okubasama. Kati Kenzo enzija ye mwena alem teyajja as an ordinary person. Yajjanga mutabani w'omulwanyi Kyefaali. He got very fast that soft spot eri president. That's why mu ntalo zonna ez'abayimbi ezibaddewo okulonda president, Kenzo government emusupportinze nnyo more than any other musician because of the safety spot eya taata we. Let me tell you, tewaliiwo president w'abayimbi bukyanga Uganda etandika gwe wadde ssente nga Kenzo. Atandikidde mu buwumbi 5. Kenzo abadde ne bagita street jam bagita batya ko byabadde akola buli lwakubiri wali emutule jam session nga abayimbi bajja ne bayimba abato ba upcoming buli omu naddayo ne ssente every Tuesday nga it's a big budget. It shows you the willingness Kenzo government willingness jeyina ne honesty jeyina muki mu Eddilo. Abayimbi bagende wa Genosale okumulaba. Genosale yakwata olupapula n'awandiikira Kenzo n'amugamba saagala muyimbi wano, gwe advisor wa president ku music ate gwe mukulembeze waabwe, handle them. That statement killed, it destroyed their psychiatric. They could not believe that Genosale has sent them to see Eddie Kenzo, who is an underdog. To them it was a slap in the face. Kati a statement teyagenda bulungi. Naye batuule Kenzo se bave mu maka ga ba meeting tebagendayo. They didn't go. Abamu ne batandika okulaba Eddie Kenzo eno ng'ayina ebirooto eby'amaanyi, because if the president believes in you, Genosale is sending people to you. Okay? Yeah. Ennugu n'etandika. Ekikubya Kenzo nnugu si ssente. Kubanga abayimbi abalwanisa Kenzo bonna babawadde. Let me tell you, in this campaign, Bebe Cool has a budget of billions. N'essente ze yakasembayo ku kima bazijembaali. Kenzo ekisinga omuluma today budget ye erinnyiddwamu. Yes. A section of TikTokers are being paid by Bebe Cool. That is enjogeraka billions of money. Waliwo sente ezazigenda okumobilizinga Busoga. Era nobati oyo ntu ebyo ebyamu olutalo nno naye lwe lwamuleetera obuzibu. Zali sente? Olutalo, I'm now the second victim of this way. Yasooka yali nobati. Gola nobati akyavuma. Zali sente? Kulinnya mu sente? Nobati ekimuleetera obuzibu yajjanga Maasinale. Avumaani Eddilo n'amusiba. Tewaliwo omukungu wa gavumenti yayamba Eddilo tebakulimba. Yali Eddilo was abandoned. Omukyala yamuyamba sijja mwogera. Because even today morning mbadde njogera naye. Yayamba Eddilo okuva mu kyala we Busoga eyo w'amaanyi. Yayamba Nobati, sorry. Okuva mu Mukomere. Nobati n'asirika. Nobati yagenze Joke State House ne bapromota ye bamuganya oyingira. Nobati bamuganya oyingira? Nga nsonga ki? Nobati anoonya muzeeyi.
anonya president is a victim of this war nga nange bwendi kati junior waabwe musajja wattu nga bwe nnina amazima amangi nvaayo ngoogera kati ekyasinga okunnuma lwaki navayo nentabukira bebekulu recently bwe bulumi kuki nali simanyi nti bebekulu asolokera ku makya nanwanisa kyenafunye nabadde njogera n'abagaga ne baŋŋamba actually nayogedde namusoga eclipse nambulira amazima naŋŋamba bebekulu siyakola lisiti eyagenda eyatwala abaana mu State House. Abaana ba TikTok abayiriddewo NRM omubiri babaho balama bakaluvini kayanja bajasi tebaliimu ndowooza batwala abayina impact ku kintu bakola abantu batwala abantu ono waawaka mwe muli baawaka bano bazze buzi lwaki abaawaka mwate abakola ki anytime musobola okulya tewaliyo political party etatambulira ku loyalty political party tegula bamasinale babawo balama ba Kaluvini Kayanja bebaffe kigera beba wagidde president ne projects ze ekisanja eky'emyaka egyo si bano bamasinale bannaze kulya leero enkya nnyende abantu bonna bakikkiriza nti junior era nalabye zi videos ekirungi n'abakuluza abatuuseeko tebaga nti kale ebirala byonna junior mubi naye junior ayagala nnyo NRM era abadde mu NRM abaddeho oba sente weziri oba tezikola ki nze taata wange bamukola ebintu era teyafa nti musanyufu naye mu bye bamukola ne bye bankola omanyi lwaki enguma ne nganti kansigale mu NRM because President Museveni si yabinkola President Museveni musajja mulungi let me show you nina ebbaluwa this year okuva ewa president Museveni ebbaluwa eno president yagimpandiikira ddi 14 August eriko ki si yeye Public of Uganda Yoweri yani Yoweri Kaguta Museveni yanjagala nnyo president okay toseka nedda munaku ennyingi junior afazaali ngumira kweri nti president Museveni akumanyi amanyi era ekiseera bwe kirituuka president Museveni n'agamba nti kati junior ngenda kumusiima ojja kulaba Haji nga bampadde ekifo mu gavumenti eyo n'ensi yeewuunye bayinza okuba tebanna bakyantegekera nina olidde kama olidde nti wafunye wagudde mu bintu nina ebbaluwa okuva nekikono nga kingi no they don't want me ani ono no they love you just nti kino no ati njagala nkulaga nti kwengumira who is this ogumira kuki ani oyo namukekera wansi yeno yennyini agamba ati I will see you in January 20 when people fight us in this government they do things to frustrate us to junior wetamu so mwebalire ddala banaye tugenda sabagenda okunvuma olwase no bane bino birowoozo byange nendiwe NRM era bino byonna ebiriwo kusomooza mu bulamu
buli bululu tubirabye ola akalwako nga kawedde embeera egenda kudda mu nteeko kati mulyo alright banaye mwebale nnyo mwebadde tulabagane next time